bamublokinze ku mbuzi era nga ffenna gye tulaga mbuzi President Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'e10 bamublokinze ku mbuzi era nga atuuka sharinga abasajja bamusazeeko atuuka sharinga tulaba era kazibu nnyo. President waffe ow'e10 asaliddwako abasajja abasirikale
tugende maaso. President uno, president waffe ow'ekkumi genda wali eno. Gende. Ali safe president. Let's go back. Ali safe president. Come on. Get a boy. Get a maso. Maso. Dove era Mavi? Tambla chaliwa wange. Kanju. President waffe ali safe. Musharinge.
tambula. Honorable Principal waffe, Principal Museyalinge, Principal waffe
moto. Polisi oye mukulembeze
Back. Mukulembeze amazotuuka ku offices naye nga tuyise mu kusomoozebwa okw'abasirikale nga bazze bamulemesa okutuuka ku kitebe kya National Unity Platform naye era amaze n'atuuka ku lw'amaanyi g'abantu n'obungi bw'abantu baddewo gemulaba Honorable Chairman Nyanzi motoka mbere eriwo emotoka y'ettiyaggaasi biyitirivu nnyo wabweru emotoka y'ettiyaggaasi bingi nnyo wabweru microphone. Kama ni nani motoka za tiyaggaasi baleese emotoka biyitirivu wabweru. Right now, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutuuka. Bobi Wine amaze okutuuka wano ku kitebe ekikulu eky'Kamwokya okusobola okulaba ng'azza empapula ze era tulengera abayimbi aganaga ababaka ba paalamenti ab'enjawulo nga nabo bazze mu kifo kino. Embeera ebadde ya nkenke omuli live bullets ne tear gas ebikubiddwa mu bawagizi b'omubaka Honorable Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nga babalemesa. Naye ng'ebyokwerinda ku kitebe wano ekya People Power biri gulugulu obanga byamaanyi okutunula nga bwendaba nga bagezaako okukuuma okulaba nga batambuza ekintu mu mirembe. Omulabye eddoboozi lya Uganda nkuweereza ekigenda maaso live era nga nkuwa ekifaananyi. Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu kaddaaki amaze n'ayingira wano oluvannyuma lwa poliisi okugezaako okulaba nga emugugumula oba nga emulemesa okutuuka ku kitebe wano era nga kibaddemu embeera nga atambudde ne mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala bagezezzaako okulaba nga bamusitoopinga okutuuka mu kifo kino. Naye kaddaaki amasasi ganyoose tear gas amaze n'alinnya emmotoka ye emanyiddwa nga ey'ekika kya Escalade n'asoobasooba gy'abadde avugisa mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala bw'ayise eyo azze ng'atemaatema paka okuva emagere n'ayingira waneeno. Mu kkubo ebiwonko bibadde by'amaanyi nnyo
ebiggwa kwoteeka era n'abali muleeya okugezaako okumuyimiriza nga bwe nakugambye ekkubo lino ery'ekamwokya erijja ku kitebe ekikulu ekya headquarter za People Power kirina erigenda ekamwokya kwoteeka eridda enakawa kwoteeka n'eridda mu kibuga Kampala ekikulu naye kulidda waneeno enakawa bagezezaako okuteekawo ekiggwa era nga bagezezaako kuyimiriza abawagizi ba Honorable Kyagulanyi Ssentamu tiyagaasi era nawo avuze kwoteeka ne live bullets nga zikubiddwa abawagizi abamu naye tekibaloberedde paka omubaka bwayingidde wano. Right now abakakiiko k'ebyokulonda bali mu nteekateeka era nga abawagizi bali awo nga bwe mubalaba bali mu nteekateeka okulaba nga barecevinga oba nga bamaliriza enteekateeka z'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tuli mu kugenda maaso. So gwe omulabi waffe akatwegattako sigalako nga ogenda maaso osobole okumanya ku bigenda maaso wano ku kitebe kya People Power oba NAP headquarters ekikulu. And now, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the party president, among those people some of the people who are part of and also the entire team of the commission management
we actually see from different angles and today the landscape is going to have another change, another great change as we see being completed and in the other person who has brought themselves as position, but what is showing about the official plan is well, we came from this point, there was some stuff around akakiiko k'ebyokulonda wano ku national platform oba ekitebe ekikulu ekya national platform olwetegereza kyemmanga eri alinze principal waffe ow'ekkomi Robert Kyagulanyi Ssentamu era we see a comment we see and we are so glad that you have given us right now. Kyagulanyi Ssentamu is coming with his son he is going to it's time now. It's time now. My brother Jonathan so that he can put you the commentary. Ali Buken, may we now receive the nomination.
Daniel Oyerot, Sekenda, Yusufa Nakato, also Sekenda, Shifra Ukundo, also Sekenda. Never Sekenda. Edward Sebufu. Honorable Matthias Samba, Daniel Oyerot, Denmark, that the story of the rain is a sign of blessing. So everyone njagala kusika bali eri
Chingine maaso akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform kali mu kukuma platforms
Please come to your part and Yeah, I appreciate that's the microphone which I've brought inside for the purpose of speaking into the microphone. Thank you very much. I'm honored to be standing here today as the only candidate that expressed interest in running for president with the National Unity Platform nomination. I'm still excited that so far I'm the only candidate. That means ever since I expressed interest, other possible candidates freaked out. When it was mentioned, I started counting, and I know that in the next 2 hours I will be unopposed. But even if anybody comes to oppose me, I know I will win them in the election, in the National Unity Platform, and yes, in the council. I look forward to being the unopposed candidate of the National Unity Platform. I want to salute my friends and my colleagues. And thank you very much for nominating me. That shows that my closest friend has the deepest trust in me. I want to salute you, Honorable Fuka, and all the other colleagues, Daniel Ndiyo, Nusi Panakato, and my good friend Eddie Mutwe. Sorry, Eddie Sebo. Thank you very much. I will not disappoint you guys. And should I end up being the unopposed candidate, I will not disappoint the National Unity Platform. Thank you for God and my family. Bana ensanyuse nnyo newakubadde ndi so far confident nze muntu yekka yatwala era akomeza olupapula lw'okwesimbawo nga president ku kaadi ya National Unity Platform. Ndi musanyufu nnyo era kimpadde amaanyi nti tewali muntu mulala yavuddeyo kuvuganya ku kifo kino kukyanga nangirira ebbanga eriwedde nti ngenda kwesimbawo ku kifo kino. Era nyina obumalirivu nti newankubadde tubuzaayo essaawa 2 zokka tukakase nti ndi unopposed, omuntu yenna yenna ne bw'aba azze kati okumbuganya era muwangula mu kalulu konna mu NUP. Njagala okwebaza muganda wange Nubia ndi nominating nze. Njagala okwebaza Honorable Mpuuga Fonsekendinga, muganda wange Daniel Oroyot, muganda wange Eddie Sewufu Mutwe ne Nusi Panakato olw'okuntekamu obwesige. Sonyiwa Nusi Panakato ne Shifra Lukundu. Mwebale nnyo okunominatinga, mwebale nnyo okuntekamu obwesige mu lwatu. Basuubiza nange nti bwe mmaliriza nga ndi unopposed, ebula ssaawa tezikyawera na 2 sigenda baswaza, lazima bwe nagenda okuvuganya kwa president wa Uganda engule enjagireeta. Njagala okwebaza mwena era obasuubiza tisigenda baswaza, lazima obuwanguzi tugenda buleeta era President Museveni ali mu buzibu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. United, free for
party together we always stand. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kyagulanyi oyo. Oye! Ayiseemu oye. Daddy Michael, oye. Maria, Maria. Tumaze okijjayo 7 tudda mu lingi kati. No, it's okay, I understand. I just understand if you freeze your job. This is the time, the time, the time. This is the time to say goodbye. Newali bangale medeko, ale medeko, ale medeko. Newali bangale medeko, ale kwa muteko kenda. This is the time, the time, the time. This is the time to say goodbye. Newali bangale medeko, ale medeko, ale medeko. Newali bangale medeko, ale kwa muteko kenda. Kyagulanyi oye! Oye! People power! Our power! People power! Our power! Kyagulanyi oye! NUP oye! Certainly it's a special day. It's one in a lifetime. One for the young party to be able to nominate one of their own this afternoon. It's no mean feat. I have seen parties being born and dying a stillbirth. There's no doubt as to the fact that NUP is going to make a mark in the history of this country. I would like to congratulate the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu for taking this firm and bold decision of seeking to bring NUP into the national polls. For me and for the rest of the NUP fraternity, he's done his bit. He's picked the phone and returned them successfully. The rest remains our duty to buttress our choice, to buttress our values, to market our manifesto, which we are going to launch in a few days coming, and make sure our candidate is the winning candidate. The choice to stand for president, for the bigger part, is a personal decision. And where people around you believe you're the best, then it does not become a personal decision, it becomes a decision of the collective. That means whoever stands with you and you make that decision is willing to go the last step, hold you firm.
to support your old fort and traverse Uganda to canvass for support so that we, as a collective effort of the North, deliver a president with this generation. We thank him and we shall promise him our support totally. And also, as one of his secretaries, what expectations? Certainly the expectations of anybody secondary nominated is for him to stand firm on issues that have made us a darling of the community of Uganda, to be able to articulate them, to be able to stand firm in the face of the storms coming that we visit and know for a fact, and also be able to reach out to everyone not in our fold, but to be able to speak a language and be able to attract multitudes of people on our side, to be able to galvanize the country into a unit that we live in State House. Olunaku lwa leero lwanjawulo nnyo mu bifo by'eggwanga lino. Njagala kulwa bannange bonna National Unity Platform kuyozaayoza Honorable Kyagulanyi Ssentamu olw'okwewaayo n'okusalawo okukulemberamu, kubanga twali mukula yenna ng'ogyeko yekka yalunawulira sirowooza muntu mu ddakiika 30 ezisigadde agenda kuayite mu byalugalo yala kulowooza mukakawaotero Kyagulanyi Ssentamu ojja kuyita bulyamu tumukulisa okwewaayo tuwagala kusuubiza eggwanga tibona bwe Kyagulanyi tugenda kutambula naye okuba ezombo okuba ekisolo kulaba nti obubaka bwa National Unity Platform n'ebiruya byayo bituukibwako ate bannayuganda batuwulira tugenda kwanjulira eggwanga manifesto yaffe kubanga ttono erijja mu maaso tusuubira nti mwami Kyagulanyi ajja kusobola okunyonnyola eggwanga ligigule tusobole okuba ku buwanguzi tubuulirira tukyusa ebyafaayo by'eggwanga lino. Yeewaddeyo ng'omuntu ninaffe abamwetoolodde tubadde tumulaga obuwagizi bwe tulina nti agende ensonga si ye yokka, ekiddamu olwaleero nti okwewaayo kwesibukwe ng'omuntu tujja kubeera naye bonna waanaabeera. Tusuubira Honorable Kyagulanyi obutaba nafsi yonna naye okusigala ng'eddoboozi ya NUP ne People Power Fraternity alyogerera nga munywevu nga mumalirivu ate nga awa amaanyi abo abanoonya enkyukakyuka obutatya kuyimirira naye era bamugoberere ng'ensonga zaffe zigere bulungi kakadde kiba kimukakasa nti Honorable Kyagulanyi ne Uganda bamutaddemu obwesige era tugenda muwa obuwagizi bwonna okumuwagira mu mbeera zonna zetugenda okutambuliramu okulaba nti awangula enteekateeka ey'okugamba nti agenda kukola ki okubeera nti avuganya. N'olwekyo ffe ng'abamembers ba NUP tuli basanyufu nnyo era tujja kugenda mu maaso n'okwongera okulaba nga tuwa obuwagizi Honorable Kyagulanyi Ssentamu abeere ng'asobola okubeera nga awangula bonna, kubanga bonna abali mu lwesi abaagala okuvuganya bonna twanjagadde okulaba nga bonna abeera nga abawangula. So twetaaga obuwagizi bwa bannayuganda bonna oba buli kika twawuddeemu oba ono ali kuki oba ono mwawa kyobalaba nti ambuleera yaffe ffenna etugatta era Honorable Kyagulanyi agenda kukwata ambuleera ayingize buli munnayuganda yenna anyigiriziddwa ayagala enkyukakyuka ajje atwekatteko tulone eggwanga lyaffe Uganda. Wabala, ndi wano. bakutegeerere, bakumanyire, bakujoge, bakweyambise, bakwesanguze, bakulinyirire, bakufootole. Akati nno osajja kudde era ddala okazi wadde yessaawa okwekwatiramu osooka kwebeereramu, okwebeereramu osooka kwenyigiramu, bw'olina okufumba okusobola okwebegerako n'ababo ate n'abalala. Seso taagaludde, w'ogayaliramu bw'oti
nti bw'olobera wakubojjera wakutemera obusaga bwebuttirawo kati essaawa yakufunga kyonga kati kumira kalalankoma kugaaya nnumba nansanafu atakulekera ebeera nnyanja weekuttira omizeeko agawera tokyalina kyekwaso omuzirawo afunise omukulembeze omufumu asimbudde ekigambo butiitiizi takirina mu lulimi lwe oluyonke okyakolayo kyeyo ono yeewuwo ate akutukidde mu ngalo lwaki okaabira atali wuwo kale katukkirize akusinga emyaka egy'obukulu omusinga egy'obuto akusinga obukadde omusinga obuvubuka akusinga obukoobu n'obunafu omusinga amaanyi n'embavu akusinza amagezi ag'omu nsiko gye yasaawa wedda omusinza obukujjukujju n'obubadi labado style emyaka gye gya ntondo gisunguwazibwa mangu ekisobola omukozesa ensobi bwakuyita magujja akamyu tekabwagambaata weesogga emiguwa bubeefuke Amini ge yawaseruwaji jab jab uppercut TKO 1 to 10 ako tewali asobola kakwatamu toberera Kyagulanyi tambula ne Kyagulanyi oyambale engule kululi Kyagulanyi Kyagulanyi alina amagezi ategeere amanya nebitibwa Aloysius Matovu join in that order Kyagulanyi Zina mpaka yangu kuni yaje mpade banga naitereseso mukunda banga ese banga sapili yake sebeni yake banga ya badamu nimba bya bada kumwe wako basi banga sabe ko ngate biliwo mwe kugeti ngagere kwa kochi pedi yako na pedi katika ya kula kasi nane bade kunyanya na mwe ngale ya ngani manya ya kuinda gamba nanya ngaba betise banga basi kebya ku soko sembi wa Yes, abatulaba ku ddoboozi lya Uganda kandirenga mbasibula era kyonna ekigenda okubaawo tugenda kuba tukigoberera ku ddoboozi mwebale nnyo tukuumira ku ddoboozi lya Uganda.